singa ne bwali okirowoozezaako journalist information ya Museveni okugatta ensi Rwanda, Uganda ne Southern Sudan. Ntegeddeko nti Sudan kitokota. Ntegeddeko nti Sudan kyatokosedda. Njagala kwebaza mmwe bannayuganda kambabuulire ffe bambasada abatuufu aba Uganda. Abaana baffe abawala abali mu Middle East abali mu biyumba mmwe bambasada abatuufu ab'eggwanga Uganda. Nze twamaze dde okunyiga amapeesa wano wonna. Tulina abaana abawala abakola mu ba first family ba wano. Nga information yebasookayo ba Museveni bagenda okujja nga information y'abatuuze ngeno twagifunye dda nga bagibuulidde dda ffe wano kasita obuulira omu bonna baba bajja kimanyi. Temusobola kutuwangula ffe bambasada abatuufu ab'eggwanga Uganda era bye twogedde bye bituufu. Ffe ba foreign affair gundi attaches mu mawanga ge tulimu oba oyagala oba toyagala. So waliwo abaana abawala abafumbiddwa mu b'amagye abanene ab'e Southern Sudan. Ntegeddeko Sudan kirabika kitokota bwe kitaba ki Salva Kiir ayinza okuba nga afulumye Southern Sudan. Nkyateeka amatu ku ttaka ebyo biri ku Mpoma satellite. Abasajja baabamuli okumpi bwe bakiwulidde message etambula okwetoloola ensi yonna kyotasobola bannayuganda be bagamba munnange kakati senga okola bwoti senga oyogera okubyessama abantu bajja kubanga bakuwulira kubanga message tetambula abantu tebagiwulira ani akulimba. Kakati senga ojjanga weeyambudde n'ojjanga weeyambudde abantu baba bajja kukulaba message etambula esigenda kweyambula bana esigenda kweyambula. Message etambula ababa bagiwulidde be bannyiniyo. Ate bonna Yesu yaleeta amawulire amalungi ku nsi ng'aleese bulamu. Bagamba yaleeta amawulire amabi. Bagamba yasasamaza eggwanga. Bagamba aliko omuzimu. Ne bagamba mubbi. Ne bagamba muki. Yagamba byonna ebyamutwako bijja kututuukako. Naye abe 12 ababa bagiwulidde oba abakkiriza beebo Katonda baatuwadde sijja kugira mu gistring. Mwangamba pastor womule nnyindo nga penge sigenda kuwumula nnyindo. Pasa teka mupini, sijja teka mupini. Sijja teka mupini. Ntegeddeko nti ne Southern Sudan kitokota. Message yatuuse era nga babuuza lwaki agatta eggwanga lyabwe ku Museveni ne Rwanda. Bannanyini message bo bajja gifuna. Kati ngezezaako okunoonya ab'e Southern Sudan bambuulire naye ekyo nkijje ku Mpoma. Ate Empoma tennimba then with time tugenda kuteeka amatu ku ttaka tulabe ekiri Southern Sudan. Musobola kubanga temunnakiwulira abaliyo naye kyekyo ekiri ku gundi Salva Kiir ali mu gundi. Ate Kampala nayo State House yagigumidde. Mujja tuwulira. Kakati nabagambye ekiro UPDF bali be nabagambako ebibiri mwana abagenda mu Gaza bayongedde okukuba omulanga okubataasa tulabe nga tubalwanirira. Waliwo ebintu bingi nnyo ebiri mu UPDF eyo naye waliwo emizizuko emingi ennyo gye twayongera oggwamu naddala ku saidi y'omulabe waffe oluvannyuma lw'okuweakeninga UPDF most especially land forces infantry ngeri infiltrated kyatuleetera okubaako we tulinnyamu era message oyinza okulaba nga watali message gye tuleeta naye tujja gireeta oluvannyuma kubanga infantry bagi suffocatinga ne bagizimbako enkokoto ne bagituulira ne bagituulira then oluvannyuma wali we twayingiriramu ennyo ennyo ne tukuba waliwo ekyali kisobola okugira okugenda mu maaso okuleeta obuzibu twabaako we tulinnyamu olw'okuprotectinga then n'okuzimba ekinene ekisingako awo. Kati kyova olaba bwe mba ndeeta amawulire ndeeta katono naye nga mangi nnyo agaliwo era UPDF yo kyenjebazaako kiri ekintu kimu twakooperatinga nayo okusingako poliisi. Poliisi erimu enkwezenge nnyingi so tutambula wamu newankubadde ebijja mu public bitono
nabagamba olunaku lumu bwe nali ndi mu benzi ne president ensonga entono ze yatwalako ezaali 3 yaŋŋamba eno senga gye twasoose ey'amagye yaŋŋamba n'ey'amagye gye twandigize zino zino twalibadde tuzireka tusooke ku eno kati ensonga eyo ey'amagye yagendera ddala mu maaso kubanga yabeera accepted from day one. Kati waliwo ebintu bingi nnyo ebitambula awo naye nga byakusabika kubanga omulabe waffe yasimbawo nnyo essira awo kubanga eyo infantry yetwala obote eyobote ye yaviirako ebizibu eyamini ye yaviirako ebizibu kati Museveni bwakisensinga alowooza tekijja beerawo ate era yegenda omutwala teekawo abiri ate era yegenda omutwala yegenda omukola ki okumutwala mulaba wano mmwe kuba mwe byamwe byaba civilian tubyogera nga bwe tulabye gundi bamututaye gundi bamuwambye gundi bakoze bati kibadde mu infantry muganda wange tetuba kulinnya ku kyawakati ekibadde mu infantry waliwo ebintu byetwogera nga bya kodi ne bisigalayo munda ba civilian ne batabimanya kati ebyo byatwetera okugamba tulinye ku kyawakati era nkukakasanga waliyo akalembereza omulabe waabwe speed gye yaddukirako naye ate waffe tewabangawo kiyimirira. Yes, so ekyo kyenjagala mutegeere. Kakati balajanye ne bagamba twongere okubataasa 420 babatwala nabagamba luli babatwala Ruhenjeri ne babatendekera Ruhenjeri babajje Ruhenjeri ne babatwala Essingo then Essingo gye bagenda okusimbula babatwale Gaza. So njagala mwongere okukitwitinga nga mukitegeeza abantu nga mutegeeza emikutu ne platforms ennene nti Museveni agenda kuyiwa amagye mu Gaza. Enseso okekitegeere gwe siga ensigo tujja giryako either tabatwala oba abatwale aliraba ekiddako temugaana kuyamba baana abo. Ekisookera ddala yalonze bannayuganda bokka kuba amanyi emikisa mitono nnyo egy'okudda kwabwe naye ndabadde njogera nabo ne mbawo ekyawandiikibwa. Sawulo yayagala okutta Dawudi naye nga si yayiye omusaayi gwe. Bw'amala okukuba Goliyasi ettutumu lya Dawudi ne litambula mu Isirayiri mwonna ne bamuwana ne bakola batya. Yali ataddewo ekiragiro oba ekisuubizo nti anaakuba Goliyasi agenda muwa muwala we kati n'amukuba n'atuuka okutwala muwala wa kabaka n'agamba kati oyo omwavu agenda kumpaaki olwo nga yekengedde ettutumu lyono omwana ne Dawudi n'agamba naye nze ndi mwavu newaffe ne bwe twegattagatta sina na suuti egenda wa kabaka nze ani ayanjula ewa kabaka nze mutabani wa Katongole ebunjakko. Sawulo n'agamba nze sagala bingi njagala ogende ondeetere ebikuta by'Abafirisuuti ebikuta 100. Genda okwate Omufirisuuti omukube ekigo omukomole ondeetere ebikuta by'abantu 100. Olwo nga yeekengedde ettutumu lya Dawudi nga Sawulo liwaita people power, our power, people power, NUP everywhere NUP. Naye nga ategedde nti omukono gwa Mukama gwe gwali kwona omwana okukuba Goliyasi n'agamba genda ondeetere ebikuta by'Abafirisuuti 100. Eyo ye Dawudi ekyo kyogenda okusasula nkuwe muwala wange. Dawudi n'agamba eki nagenda mu Bafirisuuti namuleetera ebikuta 200. N'akwata Abafirisuuti nga bomu ekigo n'amukwata n'amukomola n'ateeka mu nsawo akomola omulala n'amuteeka ng'amanyi ng'ayagala bamukwatire eyo Abafirisuuti bamuttire eyo. Dawudi yakomawo n'ebikuta 100 n'amuwa n'ennyebwa ya bikuta 100 okumulaga nti ate Katonda alinanga okusingawo ennyo. Awo Sawulo n'amanya nti so abasajja bano nabadde njogera nabo Essingo mu Barracks gye bali nga mbategeeza bayimire mu kyawandiikibwa ekyo bwe babasindika ye Gaza Dawudi bamusindikayo n'avaayo. Bwe bagenda Gaza baleete ebikuta by'Abafirisuuti naye bakomewo ewaka naye katwongere okulwana kuba ffe tulwana mu mwoyo ate era
ne mu mubiri. So naye nga balajana bagamba mubayambe mubalwanirire. Yeah. So buli lwofunayo ka chance tekayo tweet yaba UPDF abagenda okugenda mu Gaza. His Excellency agenda kubeera mu USA temwerabira na kusomwezi 13 okutuuka nga 17 omwezi ogujja ogw'omunana mubeereyo mu bungi okwetoloola ensi yonna. Beerayo, gendayo yogereko naye, gendayo oyinza okuba nga olina idea yo nga yegenda okutegulula ekintu. Idea kintu kikulu. Osobola okumuwa n'omugamba president nyina ekirowoozo senga tukola bwe tuti bwe tuti nakitunulamu nga ddala kyekyo. Kisobola okuyiwa ebintu byonna. Idea yo neba nga ye yawangudde nga ye yawambye entebe nga ye yawambye State House. So mubeereyo twala idea yo, twala ekirabo kyo. Oyinza okuba nga olina ekirabo kyagala omuwa, twala ekirabo kyo, twala okusimako, twala okuwabula. Mugambe wano wano kino ekintu wakikwata bubi. Senga kino ekintu wakikola bwoti kino. Ne tukola bwe tuti tuyita wano tubeera tugguka. President waffe awuliriza. Awuliriza, genda yoyogereko naye ajja kuwuliriza era ajja bitwala nga byansonga. Gwe twali mu benzi twanyumya emboozi okakana tetugenze paka mu UPDF. UPDF juzi wano tebagenda okugiyiwa ku makubo wona mbunne munoonye nga frequency zaabwe zonna zirina. Frequency zaabwe zonna nga zirina. Batowa order ku radio call nga naye atowa order ku radio call. Ni musaaga. Naye mwe wamma kanveeyo ababaddeko ekiro nabategeezezza nti Kasolo yazze wano nabagamba Friday nali ndi wano ku Gundi nekifuna okuva e Kampala nti Kasolo agenda kujja wano alina ensonga ezimuleeta ng'ezimu ku zo ezisingira ddala nze era ku Saturday nenfuna information ku bisaawe ku Doha ku Hamad International Airport nenfuna amawulire abaana ababeerawo buli wamu tulinawo ba informers, tulina ba foot soldiers, tulina ba ambassadors. Ffe tusinze okudeployinga okwetoloola ensi yonna. When it comes to kudeployinga tuli everywhere you go. Abaana ne bantegeezaako ku kisaawe ne baŋŋamba Kasolo wuuno atuuse nga bwe wakyogedde eggulo konze fine. Era byonna twabifunye era ebifaananyi byamaze ne bifuluma. Then nekitegerako ekiro ab'ekiro nabagambye yazze n'obutambi 20 obutambi bwange nga babugase obutambi 20 nga bulaga nti basaba bampeeyo kuba ndi mutujju ndi mutujju njagala kusuula mu Uganda njagala kwokya kibuga ne balaga nga bwe bavunula mbu nagamba okwokya ekibuga mbu simanyi ngamba abantu bookya ekibuga bakwase jaamu simanyi bakole biki simanyi batemetema abantu simanyi biki nabyogera byonna n'obutambi nabuwayo obutambi 20 naye weetuli ffe ba ambassadors abatuufu ab'ensi. So abaana mwenna abali mu biyumba mbeebaza ababadde bamaze okuwaayo edda information n'okutegeeza nti Bakasolo be balabe b'Obuyisiraamu mu ggwanga Uganda batirimbudde bamasheki musobola okubawa ebintu ebyo ne babitunulamu mubagambe Sheikh Anas Kalisa yali atuula ku lukiiko olufuga obusiraamu mu nsi yonna olw'abamanyi b'abasiraamu mu nsi yonna. Gwe gamba Sheikh gamba Prince wonna mu kiyumba wookola atekewuko Sheikh Anas Kalisa bamusomeko bamuseveni be bamutta ati aliko jja wange okuva eri waffe Rwama ojjukira bulungi nina kojja wange muzaata mu mugambe bamuteekemu ne bamasheki bonna bakubiddwa amasasi muwe aka video nga Museveni agamba I presided over the process of killing Sheikh Kirevu. Wane ekitibwa kya Sheikh kiringa bon Uganda kiringa bono yogera ku Ssaabasajja Kabaka abaku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Museveni yakyogera bulungi nti I presided over the process of killing Sheikh Kirevu. Kati gendo bawe gundi eyo article ebikwatagana ku Sheikh Kirevu obibawo osirike. We are more ambassadors than ambassadors themselves. We are more ambassadors. So,
ekirala ekyabadde kireese Kasolo mulimu ebyo kusaba kata tebaggalirayo teggalawo biki era okusinziira ku report obwedda Kasolo si yatamanyi Luzungu si yatamanyi Luwarabu tamanyi Luzungu tamanyi Luwarabu ntegeddeko obwedda bamutuna bwe bati era ensonga ze tewaliiwo kye bamuzeemu tewali era Museveni Kasolo takulimba nti ayina kyazze n'akola wano Kasolo kyazze okukola wano abadde mu bwenzi kubanga era newe yayogeredde ebyo ebyobutambi obwo mbobutambi 20 yabadde mu kukwana we yabadde ne gwe yabadde asuze naye gwe yabadde agenda osula naye gwe yabadde amatizanga bwe bagenda okunkima wano simanyi mbobutambi 20 gwe yabadde agamba mmwe bisajja mwe tujjobba obutwa mmwe bikasolo mmwe bw'otoosibe fulayi owedde otumanyi gwe obutambi 20 kakati bwakugasizaaki kakati nze ekyewuunyisa wentiridde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yakimanya mu mwaka gwa 2022 nti balijja wano ne bankima nga nange sinaba kwezuula obanga ne platform eno tetunaba kwezuula nnyo Kyagulanyi najja wano His Excellency n'agamba bajja kukimawo wano yagamba bali mwezo bwati bwayogera Mukama gwe Lord Mayor addako bali mwezo n'agamba nidda munnayenze ekisooka ndi mulema ekyokubiri oli omusajja gwe nga musajja mukulu musajja munene nnyo musajja muyivu namugamba nkugambye bwati bwayogera Mukama gwe Lord Mayor addako ani Lord Mayor mwe mugende mu convention y'omu USA ate mugifuule crusade mugende mu mugamba abasabire ebisigadde bwe mbategeezangako nga akatabo kafulumye oyanguwanga n'ofuna kopiyo kopiyo mwegenda kuba ya $3 mu $6 $3 eze Uganda mu $6 kopi egi nayo oddukanga n'ogigula eya Wataiso kale $6 mu $3 eze Uganda buli kopi kubanga ebyama ebyali mu Benz House byogerangako kati mukwano gwange katojo bwakyo olugendo ne lumukyala Kasolo kakasoyinza okunzija wano okay Joe waliwo olutalo olwabadde mu comment section waliwo abantu abategeera empola oba abategeera ennyo nga ffe tutegeera mpola kamale okuklarifying ensonga eno nze bwe ŋŋamba nti nno okukwatibwa nti Honorable Kivumbi bamukwate oba nti oba bamubuzeewo context gye nkyogereddemu gy'oba onoonya senga tubeera ku kyalo ne bagamba chairman nti chairman ku kyalo kuno kuliko omusajja akwata abakazi gundi akwata abakazi gundi n'agaana chairman n'agaana okubifaako oba chairman n'awakana tumugamba chairman kuno ku kyalo kuliko omuntu akwata abakyala chairman n'agaana ne tuwa abachairman n'ababifula ebyokusaaga erezo nekyo kiwaanyi kubanga kati era oyo kibalama tabangayo kale genda fuluma mu ddembe ly'obuntu chairman n'agaana enkya muka chairman n'akomawo ng'ababiridde Gomesi nti kikintu omusajja ankutte obviously mumanya bumanya nti ekikwata abakazi kiwedde ku kyalo kebakutte muka chairman ateekwa okuliyakitinga ani yakutte mukazi we oba muwala we ensi bulijjo tugigamba bannanga omusajja atuwamba kati bwe bakwata muka chairman ekyalo tetusanyuka lwa kukwata muka chairman tusanyuka lwa kuba ekikwata abakazi kiwedde ku kyalo naye either ffe tutegeera empola nga waliwo abategeera ennyo okutusinga oba tutegeera nnyo nga waliwo abatugoberera nga bo bategeera mpola nze sisanyukangako okukwata Honorable Muwanga Kivumbi naye olw'okuba bakwata muka chairman ku kyalo nkukakasa tewayinza kuddamu kubeerawo kukwata bakazi ku kyalo goma chairman nagenda ku police nanga bakutte mukazi wange ebuwama
bwaba ne sindika empigi nti bakutte mu kachairman mpigi yenna ggwayo mpigi yenna aba alina okuggwayo era oyo bwe bamutwala tadda ku kyalo okitegedde eyo ye context gyenjogereramu ekintu kya Honorable Mwanga Kivumbi either ntegeera mpola nga waliwo abategeera ku speed eya waggulu ennyo so I'm sorry for that sisobola kukaka kutegeera kwange ate bwe mba nze ntegeera ennyo nga gwotegeera mpola I'm sorry era nange sivunaanyizibwa kukutegeerako so kyekyo eyo nvuddeyo so mwongere okutambuza information mwenna okwetolola ensi yonna buli woli gwe ambassador w'ensi eyo ekyola abantu mubagambe tomanya ani gwoyogereramu abantu mubabuulire ebintu tomanya ani gwoyogereramu era mbasaba okwongera okutambuza information ya Museveni ne Kagame ne Salva Kiir okugatta ensi ez'essatu okuzifuula United East States mutambuze message eyo era mukole tweets ez'enjawulo muteke ku platforms njagala ogenderere bwenneesiba ku information embagamba bannange mutweetinge banne era abamu bajja mu bubox nga bannaye kale pastor wagamba tutweetinge nenga yaala kikino kituuse nategeddeko jjo babadde banonye Tata Bobby naye nayogera nabo ne bamubuuza byabadde bamubuuza n'agenda so Tata Bobby si muwambe abapoliisi bamaze ne bamulekawo ne bagenda naye ate ekyo era yakoze video naye ate ekyo tekituletera ku sagadi kubanga Tata Bobby baagala mumukwata nga tugenda mu kulonda naye ambulera kasitene ebaawo kiwedde kubanga olwedde bamunominatinga nababuuliddeko ku mwana nabagambako abazadde ku bya imisi form waliwo omwana we Gayaza omwana yabadde asomera Gayaza yakwatibwa omusujja ne bagamba mbu malaria ne bayita abazadde ne bajja ne banona omwana waabwe mwana muwala nga somera ku Gayaza Girls omwana n'abeera bubi abazadde ne bamutwala ku IHK ku malwaliro ago amanene ne bamujjanjaba omwana embeera neyeyongera okuba embi embeera nekyankuuka okakana ng'omwana bamutadde ku oxygen okakana nga agenze mu ICU okakana ng'omwana omuwala afudde naye ate yagenze okufa nga internal organs zonna ye yabadde problem omutima ebibumba ebiwoowoolo byonna nga byonna bisensebuse okukakana ng'omwana afudde omuzadde nga bamubanja millions 109 plus dola emitwalo simanyi 5 n'ekitundu simanyi 5 mu 10 meka oba yo na meka 5 mu 10 naye nga n'omwana afudde naye nga mu ddoomu yekka ye yalwadde okitegedde nga yekka ye omwana malaria kyasensebula ebiwoowoolo malaria ki asensemula gundi asensebula ekibumba malaria ki asensebula akataago malaria ki asensebula ensigo imisi form nababulira ku imisi form ezo ze mwajjuza abasajja bali kati ku baana baffe batunoonyeza ku baana baffe abagagga balondola mwana wo nga bamanya ono omwana ye wagundi nga bakwate no ku mwana ng'eri otunda ebyobugagga byo ng'eri otunda ettaka imis bwe bato bwe bakulondola layine gikika ku kika family ku family muntu ku muntu nabagamba temuwayo nini namba zammwe mu masomero ne mugaana kati kaba balondole bwe baba babalinyisa baasi babasengekera ku imisi form abaana b'Abaganda ab'Abakyoli ab'Abasoga ab'Abalango ab'Abatooro ab'Abanyankole ab'Abakiga batuula mu mmotoka yaabwe Abanyarwanda bo ne babateeka mu drones biki bo ne bajja nga bali mugenda okuwulira nga emiranga bonna baweddewo mwe mumanyi kasita ffe tubabuulira era tubagamba
nabagambako ndudde nga mbayitira secretariat nga mbagamba Museveni atutwala mu mateeka ga Korea nze ngambye nababulirako ku bwe bigenda okubeera nga Museveni atambula ku makubo ne bibeera bwe bityo kati ebirala bibi gundi abitestingiddemu kwera muyina okwera ali mu kuloga naye atatekinga awa orders biki mwe namuyina okukikola emiggo nalabyeko nga bakuba faazo oba leevulanda niba nesinga bamwasiza omutwe kyankoze bubi awo yaddukidde mwali mukubye esasi mu kugulu mwandi mukubye esasi mu kugulu mwali mukubye esasi bamukubye ebiteeteeyi mwandi mukubye ne mwana mumwambule ganduula tulyoke tulabire ddala mu ganduula omwo bambaliramu empale oba tebambaliramu mpale mwandi mwambudde ganduula ne babeera mu biganduula ebyo ne batukubira emikka mu kanisa senga bamumenye okugulu Mukama yagamba abaleevi be banaddiini Katonda yagamba abaleevi n'abagamba nti bannange mmwe abaleevi ntye abaleevi ntye mugenda kuwangayo saddaaka nti yessebo naye bwe muba muwayo saddaaka zammwe tezibulamu omunnyo saddaaka zammwe tezibulamu ki genda mu kitabo ky'abaleevi essuula 2 olunyiriri lwa 13 ekintu ekyo nakibuulyako ku saddaaka ku munnyo nga nyinyonnyola omunnyo mu bayibuli mweguli awantu wangi nnyo abanaddiini abaleevi b'e Uganda saddaaka zammwe temuliimu munnyo mukirabye naye njagala bayambule omuntu njagala bamwambule tulabe mu magandula muyambaliramu empale oba temwambaliramu mpale bwe muba mwambaliramu empale zaaki bwe muba temwambala mpale lwaki temwambala mpale njagala bankubire kazimba mugalulumu omusajja abeere nga tamumanyi amukube emiggo amwambule tulabe andaweya ze muyina za yero za kikaaki mutegedde nti saavisi ezizammwe tezituuka mu basirikale abasirikale tebamanyi nagandula kitegeeza saddaaka zammwe zemuwa temuliimu munnyo omunnyo bwe guteekebwa mu nva taata bwagutesitinga ku lulimi n'omwana bwagutesitinga kizibu omunnyo okubeera mu nva nga gwakutte ludda lumu nga guli mu bifi teguli mu supu oba nga guli mu supu teguli mu bifi bwe guba tegunoze mwenna guba tegunoze bwe guba gunoze mwenna guba gunoze bwe guba gukaaye mwenna guba gukaaye taata bwaguwulira n'omwana bwaguwulira lwaki mwe omunnyo ogwammwe mugulungira mu sowaani taata yalina otunnyo feno wansi tetulina tunnyo firiza hiiti Mukama yagamba abaana abaleevi saddaaka tebulamu omunnyo era nga bamala okusala endiga ne bamala okugiwoola bulungi nnyo ne bagitukuza ne bakwata omunnyo n'obunzaali ne basiiga bulungi kifi ku kifi ne bannyika mu kibaketi lumu ebinzaali ne biba nga byenkanankana ne bateekamu omunnyo akaloosa ne kagenda ewa Katonda nga kalimu omunnyo naye Uganda omunnyo mugulungira mu sowaani mama ne taata be balina omunnyo ffe tetulya munnyo mujja kiwulira naye kyankoze bubi njagala bayambuleko oyo omusajja oyo ow'ennamirembe ani bamuyita ani omusajja w'ennamirembe oyo bamuyita batya Banja nabagamba Moses Banja yafiira mu zzaaliro ne muwakana alinga ataliyo bannange ennamirembe nga yali y'amaanyi nga tewayita ddakiika nga tonnawulira kuggulira erifa ennamirembe ku mulembe gwaki toluwalira nga buli mawulire ekitiibwa Reveranda Saabalabirizi kitoluwalira agambye wamma leka ngende ku secretariat zino wulira we muli wano awo nno we tuli tugenda mu nkola ey'eki North Korea tugenda mu nkola ey'okuteesalirawo nga bannansi ng'obuyinza tebukyaliwo ebyo tugamba constitution egambye gye bujja egenda kuba tekyalina makulu kubanga kati batusalirawo busalizi era bajjanga kugamba nti gundi agambye kubanga yajja okuba nga yakulembera eggwanga
Lwaki baleeta enkola eyo? Si lwakuba nti baba n'obuyinza bungi, lwakuba nti beekakaatika ku bifo bye batasobola. Batya bachallenja kubanga tebasobola kweŋŋanga bannamateeka. Bo bakimanyi bulungi nti batufugira bweru w'amateeka. Bwe banalekawo constitution ng'erina amakulu, bajja kutya okufeesinga amateeka kubanga bo bakkiriza nti bye bakola biyamba bo ng'abantu, so si biri mu mateeka bye gagamba. Kati bwe baleka constitution ng'erina amaanyi nga yeetengeredde, awo bannamateeka bajja kuba basobola bachallenginga. Ebikolobero byabwe bijja kuba biyimirirwa ne byogerwako, era buli muntu ajja kuba asobola obbakweshoninga nti lwaki kino kiri bwe kiti ne bwe kiti. So nga ate ekyokwanukula bajja kuba tebakirina, kubanga obukulembeze tebabusoma, tebaayiga, wabula bo baagala kuwamba buwambi, tukigwire kirangirirwe nti nze nkikutte. Nga Mwami Museveni bwe yakigwira ne kirangirirwa nti kaakati ye pulezidenti akulembera eggwanga erya Uganda. Yawuliranga amaanyi n'agamba nti nze bino ebitiibwa bivaamu, wafiira muloge. Kakati agamba nti mbivaamu, naye bwe mbadde nnyumirwa njagala n'omwana wange anyumirwemu. Kati bagamba nti n'omwana ayagala akikwatemu, naye talinamu kye yasoma. Kubanga ne batugamba nti yakukukambya amagye, era results zigenda okuvaayo nga batulaga nti baamutuuliranga butuulizi ebigezo, kye tutajja kuwakanya kuba ffe tetwaliyo. Kakati bakugamba alina okukwata obuyinza, naye bw'aba anaakwata obuyinza, constitution balese baginafuyizza. Balese bakugambye nti tekyalina makulu, era bakuwa ekibuuzo nti North Korea teriiwo, tetambula. Constitution yayo baagiwandiika mwaka ki? Era bw'ogisomamu egamba etya? Kubanga ekyamazima yo teriiwo, tebagirina. Kati bakugamba nti naffe tugende mu nkola y'emu eyo, tutambuleko nga bannaffe abo, tulabe bwe kinaabeera. Si lwakuba nti ekyo kirina kye kigatta ku ggwanga ku by'enkulaakulana byalyo, wabula kye nkugambidde nti abakulu bano bo batya ebibuuzo, tebasobola kwennyonnyolako. Awo naffe we tugenda, singa tunaba tetukinogedde eddagala ekintu kino, kukisalira magezi ng'obudde bukyali. Omanyi bannayuganda tuli bagonvu nnyo, nti tukkiriza buli ekitugambiddwa, naye gye tukoma okubikkiririzaamu gye tugenda okukoma okukaaba nga twejjusa nti singa twamanya ne tubisalira amagezi ng'obudde bukyali.